Olwaleero Fred Enanga abadde omwogezi wa Uganda Police yagobeddwa n'atuweebwa okubeera omumyuka wa Director wa Interpol. Olwaleero nno awaddeyo yafeesi mu butongole era ne yeebaza bannayuganda mwenna gye muli mu bitundu eby'enjawulo abagumiikiriza obulimba bumumuwadde essanyu ebbanga ly'amaze nga abalimba ne mumugumiikiriza mbwera mumusabire ne gy'alaze nayo bitambule bulungi nga bibadde bitambula wano ng'abalimba naye nga temumufaako. Kale kamubawe Fred bannamawulire betuzze nga tukolagana nabo olwaleero nzize gye muli okubasiibula nga nsiibula ekifo ky'obwogezi bw'ekitongole ekya poliisi kyembadde nkulembera okumala emyaka 5. Nzijjudde essanyu lingi nnyo n'okwebaza okw'ensuso n'obuwombeefu nti ekifo kino nkisiibudde mu ngeri efaanana nga bwe baakimpa baakimpa n'essanyu lingi nnyo wamu n'obuwombeefu n'ekigendererwa ekyokuweereza eggwanga mu bulambulukufu era ndi musanyufu nti era nkirese n'essanyu lingi wansi w'okuweereza obulungi ate njolekere ekitongole ekya Interpol oba ekitongole ekya poliisi ekitambulira mu ekigatta amawanga ekikwanaganya n'enkolagana wakati w'amawanga nga omumyuka wa Director akikulembera. Ekifo kino eky'obwogezi kimpadde ekitiibwa ekya waggulu ennyo mu biseera byenkikulembedde. Naye ng'okusookera ddala njagala kwebaza omutonzi olw'obukuumi n'okunkulembera mu kiseera mwe mbadde nkulembera ofiisi eyo era ne neebaza Inspector General wa Police okunsiima okunteekamu obwesige n'okunnonda okukulembera ekitongole ekya PRO oba obwogezi bwa poliisi. Ne neebaza n'abakulembeze ba poliisi abalala ba directors betuzze nga emirimu gino nga tugikwasiza wamu nabo bantaddemu obwesige bazze bampabula emirundi egiwerako era nvudde waggulu nga neebaza Inspector General wa Police awamu n'obukulembeze obwa poliisi nga mbeebaza ekyensuso okunzikiririzaamu mu kiseera kye nkulembedde ekitongole eky'obwogezi. Era ne neebaza abakomanda baffe mu bitundu byonna ba RPC, ba DPC, ba OC na buli mupoliisi yenna kuba nti bazze bakola omulimu omulungi nnyo ogw'obuweereza nga bakulembeza obwerufu, obukugu, okwagala mu bitundu byonna ng'obabuuza amawulire ku ebyo ku misango egiba giguddewo egy'amaanyi egy'entiisa ne balyoka bakuwa amawulire ago ne tusobola okutegeeza eggwanga kiki ekiba kiguddewo. So twagala okubeebaza okuba nti bazze bakwatagana ne ofiisi y'omwogezi wa poliisi okulaba nti tulwanyisa amateeka n'okutebenkeza embeera mu bitundu. Sisobola kuva wano nga seebazizza omusika wange Assistant Commissioner of Police Lusoke Kituuma. Njagala okumuyozaayoza n'okwebaza IGP okumuteekamu obwesige nga bwe yanteekamu
n'alyoka amukwasa ofiisi ey'obwogezi bwa poliisi. Kyensobola okumugamba nti alina okwekkiririzaamu. Y'omu ku bakulembeze abagezi be tulina abazze baweereza obulungi, era njagala okweyongera okumutegeeza nti okwogerera ekitongole okubeera mugugu munene, era alina okulaba nti yeewaayo nnyo okuweereza oba okukulembera ekitongole ekyo wakati w'obwerufu, okweyama okukolagana n'abantu ba bulijjo, okweyama okukolagana ne bannamawulire. Abapoliisi wansi w'ekitongole kyembadde nkulembera bembadde nkolagana nabo, aboogezi ba poliisi ab'omu bitundu ne bano bembadde nkolagana nabo ku headquarter wano, nabo njagala okubeebaza ekyensuso okunkwatirako okuba nti bazze bakwatagana nange nga bampuliriza ate nga nabo bampabula we kiba kyetaaze, naye babadde bawulize, era njagala okubeebaza olw'ekyo basigale nga bakulembera ebigendererwa ebyetaago ebya ofiisi ey'obwogezi bwa poliisi. Ndi musanyufu nnyo nti ttiimu yali nnungi nnyo gye nali nkolagana nayo, era ndi mumativu nti bajja kubasigala nga bakolagana bulungi n'omwogezi wa poliisi omupya, bannamawulire, ba edita, ba sub edita, bannannyini kampuni eza media, bannange nammwe njagala kubeebaza. Mumpadde essuubi, mumpadde obudde, musobodde okutambula nange ebbanga lino lyonna ery'emyaka 5 nga tubunyisa amawulire agakwata ku bumenyi bw'amateeka. Mukoze kinene nnyo okuwabula abantu baffe aba bulijjo ku bumenyi bw'amateeka, ettemu, obutabanguko. Tuzze tuwabula abantu ku nsonga ezikwatagana n'abaana, obutujju, obukenguzi. Mukoze kinene nnyo bannange, era njagala kubeebaza ekyensusu, era mulimu be twatandika okukola nabo mu 2007 nga njogerera ekitongole ekyabambega ekibuli. Omulundi ogwasooka okubeera omwogezi wa poliisi 2014 mpaka 16, ate okuva nga 2019 mpaka omwezi ogwo oguwedde 2024. Njagala kubategeeza n'okubasaba nti mukulembeze amazima, obukugu n'obwerufu mu kutambuza emirimu gyammwe, nga muwabula abantu ba bulijjo, nga mukola alipoota ku bikwatagana n'obumenyi bw'amateeka, obuzi bw'emisango n'ebyo ebiba ebigwa bitalaze. Njagala okubasiima ekyensuso abantu baffe aba bulijjo abazze nga batugoberera ku mitimbagano, ku radio, ku TV. Bannange tubeebaza olw'enkolagana ey'amaanyi mubadde nayo gyendi n'ekitongole ekyembadde nkulira. Mubadde mulengera ebifo eyo ne mutukubira, oluusi ebimu bibadde birumira, naye nga muvaayo n'okuwabula. Abambadde era kale batusoomooza mu ngeri ey'ebivumo n'ebiki, naye nga byonna tubitwala mu mutima mulungi nti mwali mutuwabula n'okutulaga ebiba bifo eyo. So twagala okubeebaza ne tulyoka tubakubiriza nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, okutebenkeza embeera mu kitundu kikakata ku buli muntu, buli munnayuganda. So temukirekera poliisi, tusigale nga tukwatagana tusobole okulwanyisa
obumenyi bw'amateeka. Ne neeyongera okwebaza famire yange, naddala mukyala wange, abaana bange, baganda bange, bakadde bange abali eyo, ab'eŋŋanda, ab'emikwano. Njagala okubeebaza olw'okwagala okulungi okungi mumbeereddewo nnyo mu biseera mwembeeredde omwogezi wa poliisi. Mbadde sibawabudde bumala olw'omugugu omunene ogubadde mu ofiisi eno, naye mubadde balungi gye ndi, mubadde bagumiikiriza era nembeebaza nnyo nnyo nnyo. Obugumiikiriza obwo obwenkanidde awo bubadde musingi munene nnyo mu mpeereza yange mwegyo emyaka gyonna. So nenkomekkereza nga nziramu okubeebaza nga ndesese kwebaza yenna mbeebaze olw'okukolagana nange, olw'okuweereza nga tukwatira wamu. Nja kusigala nga mbeenyumirizaamu nga bamikwano betuzze tukolagana nabo. Nsaba mweyongere okukolagana ne ofiisi ey'omwogezi wa poliisi. Mbeebaza nnyo era nsaba Omukama Katonda abongere emikisa. Mwebale. Bino temubeeramu bibuuzo, kuno okwebaza bwebaza. Asero katusooke tuve mu bino ebya Euro. Naye Arsenal eri enkadde. Ndowooza omulidde enanga. Mu bino twali kumubuuza bibuuzo eby'okusiibula mu muleke. Naye kale Fred ng'omulimbi wa kuno eyo tulimbye bulungi, weebale kutulimba yakamunye ng'ate drone n'ebirala bingi by'otulimbye, naye kale eweewaawo tukimanyi nti tekuba kusalawo kwa bagamba do this, say this, naye nojja n'otugamba gw'ofuuka muzindalo ne katuwa kwagaliza olugendo olulungi n'emirimu emirungi gy'ogenze muganda waffe ate era bikutambulire bulungi. Kale yoyo Fred Enanga abadde omwogezi wa poliisi kati afuuse assistant commissioner wa Interpol. Tumusabire naye bimutambulire bulungi ate naye ayingireko mu Uganda empya osanga lyawa ku Uganda bwenyuma era bwewooma. Mbaagala nnyo mwenna abaliko banange mwebale kubaako. Uganda bwetyo ate nno buli kintu bwekityo mu nsi muno, buli kimu kijja era ne kiggwaawo. Nga Fred Enanga bwasiibudde ng'agenze ng'abadde mwogezi Ssaabalimbi nga twamutuma lya Nnangaazi mayembe kwenyoola, ate ne General Museveni ne bugenda okukya naye ng'aweta kuba sitagenda kubeera wano lubeerera ne bw'anesibako ne bw'anaakola atya ne bw'anaakola ki akulugenda ku naye awete ate abeere nga tulabyeko nnyo. Kale Omukama akuume, mweraba.